abakulembeze mu disitulikiti y'e Kalangala nga bakulembeddwamu RDC Kikola Daniel ne ssentebe wa disitulikiti Wire Bageyente Lugoloobi bategeezeddwa ng'abakungu mu disitulikiti y'e Kalangala okuli abamu ku bakozi abanene mu disitulikiti bwe bataakoma kwegabira ttaka mu kitundu kino n'abamu gye batatuukanga wabula beegabira n'ebibanja by'abatuuze ne basaawa n'ebirime bye baasangako. Nga wabuuza wano wani atuttewo akuddamu nti beekalangala kakati ne simanyi weekalangala yani wabula ate wanene gwe baagabiddewo Fisheries bamuyita asiimwe era ye n'ateekako n'abasajja be batandika okusaawasaawa emmere yaffe. Basula mu mbaawo kuno ng'eri ewaabwe bazimba gorofa naye nga ssente bazijjawa kuno kati omukisa abantu b'oku kitundu ne gutabaweebwa so nga ate abatujjamu ssente ne bazitwala be baweereddwa omukisa. Ne mwogo wange tebampadde kadde ye bw'aba asimba kalitunsi lwaki nze asimbe omuti gwange ogw'ovakkedo ogutema. Eyagabana ekazi ataano kaawo eyagenda mu lukiiko olutuuziddwa ku ggombolola ku Kizinga Bukasa olubadde lukubirizibwa ssentebe wa disitulikiti Wire Lugoloobi abakulira akakiiko k'ettaka aka Area Land Committee bategeezezza ng'abakulu okuva ku disitulikiti bwe baaleetanga empapulo okutaali kigambo kyonna nga kuno kwe babagambanga okussa emikono nga zino ze baakozesa okugabira abantu ettaka abatamanyikiddwa mu kitundu. Twawandiikako nti the land should be surveyed first. Bwe baamala ogisurveyinga amawulire baagatuddiza ne bwe bamala okupunta ettaka eryo omukiisa ate akiikirira akiika okuva mu ggombolola lino n'agenda ku Lands Committee ate ye yali omusaale mu kukola ki mu kugaba ettaka. Ogenda okwesanga nti omuntu yafuna ennakibanga n'afuna ebuwazi n'afuna wansi bwe yamala ozifuna n'azitunda n'ajja kulya ekatale n'asaba n'azitunda. Waliwo public land eri ebuwazi yagabibwa yagabanibwa etya. Baabakulira akakiiko k'ettaka ku disitulikiti e Kalangala basoose kwewozaako nga bwe bakkaanya n'abatuuze bwe baali tebannagaba ttaka lino. Ettaka omuntu yenna nga munnayuganda akirizibwa okufuna ettaka. Kino kitabudde RDC Kikola Daniel n'ategeeza nga kino bwe kiri eky'obulimba era n'alagira ebyakolebwa byonna okusazibwamu abatuuze basobole okufuna omukisa ku ttaka lyabwe. N'ekyo ettaka bwe liba lya Bukasa nga bajjajjaffe balikumya mu nsobi nga Balizan Forest Reserve tusooke tufune abantu baffe bagabane. Kyeyapa abamemba ba komiti njagala obategeeza byonna bye mukolanga mubikolanga komiti muvunaanyizibwanga abantu. Mu balala abeetabye mu lukiiko kuliko n'omubaka w'ekyamuswa Nannyondo Karo. Process ediwemu n'abatali considered bakole ki babeere considered. Oluvannyuma akakiiko akagaba ettaka keetonze olw'ensobi ezaakolebwa. Gulukuno agenda kuddamu kunnongoosa Dr. Mpadde amagezi obutadda mu field n'emirimu gy'omukama wange njagala ginnyuka ngenda ginnyuka. Ensobi ze yakola zirirabika luvannyuma nga yagenda. Ekyo nsaba mukama wange baleme kulwaliranga eyo mubalabuukirire ng'obudde bukyali. Kajubitwa Heka Kironde yakusakidde eggule lino ku Lwabukedde TV.